okulayiza abaka mu palamenti y'e11 kufundikiddwa akawungezi ka leero mu balayidde mubadde Musazi Godfrey Mbaka wa Gomba East ne Hannington Wakayima Musoke Wanasana municipality banesita bagambye nti ku myaka 5 bagenda kukiteeka mu kutunkana ababipitaka bali mu bitundu byabwe. Musazi Godfrey ng'omubaka wa palamenti ngenda kukozesa ofiisi yange okulaba nga nwanirira abantu ku ttaka. Ffe nga omubaka ow'ensonga jawo bategeeza nti ensonga y'ebyettaka tugenda bikolako bulungi era nga abantu bajja kubbibwa ttaka. Enguudo zirongoosebwe, amazzi gabatuuke, amasanyalaze gasaasaane, n'amalwaliro gongera okubeera nti gabeera improved. Yabadde minisitiri w'entambula n'enguudo Jane Katumba Mala nga era nga y'omu ku bakiikirira abajasi mu UPDF akubye ebirayiro. I, General Edward Katumba Wamala, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful. Ono bwabuziddwa ku nkolagana y'amagye ne bannansi ero ne Ssenyi Ensangi n'agamba ekituufu waliwo ensobi ezikolebwa kubanga bannamagye bantu nga abalala era bakola ensobi. Ategeeza nti wabula ensobi ezikolebwa abakulembeze b'amagye bazikolako ne bazitereeza. Amagye tegavanga ku mulamwa lwakubeera ggye ly'abantu era ndowooza mulaba bwe baba bakoze ensobi ng'omuntu beetonda kubanga nammwe mwennyini mukola ensobi temuwandiikawo byaswakaba. Abalala abalayidde kuliko Alan Sewanyiro wa Makindye West omubaka Mutyana municipality Francis Ake ng'ono aweze okukozesa palamenti okulanira eddembe ly'obuntu erinyiriddwa ensangi zino. I, Sewanyana Alan Aloysius, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Abantu batuleese wano nga batwesize baagala okulaba nga tukiikira ebirowoozo byabwe mu mbeera zaabwe obutabalyamu lukwe. Tuzze kulaba nga tubeerawo ku lw'abantu ku lw'Abannayuganda abatwesize. Omu ku bagenda okwesimba ku myuka bwa sipiika Thomas Tayibwa naye alayidde n'ategeeza nti amaanyi agatadde kalulo. Tewali MP wano abadde aconnectinga ne colleagues nganze. Ffenna nga bw'otulaba tuqualifying nga tulina qualifications naye waliwo ke tuyita Midas touch mu politics oconnectinga n'abantu obabeerawo omuntu bw'aba akwagala kutuukirira. Abalala kuliko Kinyamatama Juliet omubaka omukyalo w'Irakaye Engineer Richard Sibamala wa Bukoto Central ngo naye egwanyizibwa sipiika nga balaze ibagenda okukola. Abeegombola y'e Rwanda bamaze okunkubira abantu abamu nga olw'okuba nti pipeline egenda kuyitayo waliwo ababbi abatandise okujja okuddamu okupima ate nga baali bamala dde okupima okutwaliramu amataka g'abantu okunyakula. Nabasuubiza obuweereza kati olugendo tulutandise. Ekya sipiika bwe kitulema era tujja kufunayo ekirala kye tukozesa naye tujja kweraba amaanyi mu paalamenti eno eriwo era obuweereza ekyannamukaaka n'ekyesiga bujja kutuuka. Njagala okukwasa obuwanguzi bwange bwe ntuseeko olwaleero mbukwasa eri abo bamulekwa bannamwandu abo abaavu abalowooza nti byalema. Tulina okulwanyisa obwavu naddala nnyo obwavu obw'obwongo nti abantu balina obwavu obw'obwongo abazungu bayita epistemological poverty. Ekyokubiri ensonga z'amazzi ekirungi nti abantu bannakifuma bamanyi kyentegeeza ku mazzi tukikozeeko era tugenda kyongeramu amaanyi. Ebyenjigiriza n'omubaka wa Bukoto West Muhammad Sentaye Serukenya Deputy wa Makindye Ssaabako nabo olubalula okulaba balazi bagenda okolera abantu. Social economic transformation gye tusinze okuteekako essira mu kisanja kino eky'emyaka 5. N'olwekyo nkubiriza abavubuka programu nnyingi gavumenti zeetadde mu nkola omuli parish model omuli emyoga. Obudde butuuse abantu ba Ssaabagabo sisobola basuubiza pate nga abaana baffe bali mu kkomera. Osooka abadde okolesa emisono ekitali gimu nga baka bagenda okulayira muno mulimu omubaka Walwa Osoro Mulini azine family nga bambadde engoye ez'obugole nga zirabise nga zisitowa bwamaliza okuba ebirayiro omwana gwe bazina ebyokuka amadaala y'omulemye ne basala okumuzitulula obuzito obw'ekiteeteeye. Omubaka ategeeza n'ekituufu yayagadde ayokane ku balala naye engoye zibadde zizitowa. So the thing is we all agree that we should wear like that and so be it. Yes. You're very smart. Thank you Mukwano. Rockets. Omulala yawerekedde ku mubaka Paul Karimo asikwegezaamu okulira na palamenti engeri gy'anaakumba ng'abadde ayambadde embugo n'endege. Mu kuwerekera omubaka Paul tebamukiriza kutuuka ku kituuti era akomye wansi w'amadaala. Ye omubaka Oron Deriki Wagugunyo kawunti ne mukyalo ebazibambadde ng'abakola mu nnyonyi bagenze bazina erumaliza
bategeeza nti bagadde b'omulimu gwabwe ogw'okutwala abantu ebweru ekitiibwa. So olina okwambala ekintu nga n'omuwala ali eyo agamba njagala nange ntuukeko mu parliament. Actually tutwala abantu ebweru. Mu kulayiza kunaabaka abadde basanyusibwa abazenyi okuva mu Crane Performers bano abadde bayimba ennyimba okusinziira ku mubaka gy'ava eddiini ye n'ebyo bimusanyusa. Abakulira Gordon Kayovu Sezooba alaze essanyu olw'omukisa Parliament gwe yamuwa okusanyusa ababaka ajjudde engeri mubaka gye baadde bamusanyusamu ng'agenda okulayira. Tetwawula mu ggwanga ate twewala nnyo ebyobufuzi. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga ennyimba ezimu tubadde tuzireka si lwakuba nti zeezo naye olw'okuba owuliramu ekintu ekiyinza okuba nga kyekobaana n'ebyobufuzi. Obedi Lutale ne Rachel Nakasi bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.